ebivudde mu kamyuufu ka NRM olunaku lwa leero naddala mu kitundu ekya Rwemiyaga constituency mu district y'e Ssembabule ate byo bizibu mu ate bikambwe. Akabugumu kasusse nnyo olunaku lwa leero oluvannyuma lwa omubaka Ssekikuubo ono nga yaliko ng'akiikira ekitundu kya Rwemiyaga right now, naye ate nga abbisana n'omu ku basirikale abaawummula edda ono General Rwashande Emmanuel. Mubaddemu n'abalala bangi naye bano ababiri basinze okukyaka wano kubanga babadde n'akabugumu kangi, ka pressure kabaddewo kangi nga buli omu yeewerera munne nti ate alina okukula, alina okumulagako olunaku lwa leero. Naye nga tukimanyi nti ababiri bano babaddewo ng'empologoma ebbiri ezisinga mu kitundu wano. Ate nga bonna baagala kaadi ya NRM boolekere okuttunka mu kalulu ka 2026 agakavaayo wano galaga nti Ssekikuubo akalulu akalidde, ate result ezimu ziraga nti General Rwashande Emmanuel ate akamyuufu ka NRM akalidde. Kati kino simanyi waawe kireka opponent we, naye nga buli omu abadde n'obuwagizi obw'enjawulo. Abagenero bagamba Ssekikuubo abadde talina kyabayambye era in fact takyeyisa nga wa NRM. Ate bagamba nti Ssekikuubo kwegamba boogedde ebigambo bingi, naye ate n'aba Ssekikuubo nabo balaga nti genero ye akaddiye talina kyasobola wadde wala n'okutambula kwennyini tasobola kutambula bulungi, n'okwogera yena atunula yena ng'agenda okufa. Kwegamba boogedde ebigambo bingi nnyo, naye ate nga bawagizi okuva ku njuyi zombi bamaze ebbanga nga balumbagana era ensonga zaabwe zaaviirako n'omuntu okufa juzi bwe baaliyo era eyo nga bakola campaign zaabwe. Nga kino kyatiisa nnyo n'abanakyalo kwegamba n'akakiiko ka NRM ku kitundu kuno olw'obutamanya gye binaggwera ne batya bagamba bannange akalulu kanaggwa katya, naye newankubadde bino byonna byaliwo. Neera leero wabaddeyoko neera akanyolagano nga bagezaako okukubagana kisoboka okuba nga ate aba Ssekikuubo babadde baagala kwesasuza engeri gye baayisibwamu abawagizi ba genero omulundi guli oguwedde. Naye era kwegamba olunaku lwa leero okutwalizibwamu tewaliyo yafudde era bagezezzaako nnyo okukuuma obuntu bulamu, naye era nga tubalabyeko obutambi obw'enjawulo obuvaayo mu kalulu nga era bulaga engeri Ssekikuubo gy'abadde ayisawo general era nga bawanyisiganya ebigambo ebisongovu kwegamba nga balaga nti bateekawo pressure kasammeeme ng'era omuntu yenna ali mu kifo ekyo awulira ebbugumu eririwo kubanga empologoma ebbiri ziri mu kifo kimu. Banyee bagamba nti enjovu ebbiri bwe zirwanira ebisubi bye bibonaabona, kwegamba okubonaabona kubaddewoko. Naye abantu ab'enjawulo abazze nga bakiikirira abakulu bano balazze results ezimu ku kitimba ku mutimbagano naddala ku mukutu gwa X nga bwe mwalaga results ez'enjawulo, naye twagala kumanya ddala ani agenda owangula akamyuufu kano kuba kati bwe twogerera ssaawa ziri mu nnya kitundu tugenda mu ssaawa 6 ogw'ekiro olunaku tutudde mu lunaku lulala, naye ate result zaabwe zo tezinaba kufuluma. Kino kiraga ki? Kubanga tukimanyi nti sometimes ate okuliisawo result kibanga kabanga kazanyo oba kakodyo kakozesebwa ogezako okukyusa oba okumanipulating result zinaba zivudde mu akalulu konna kaba kaliyo. Naye nga tulaba nti general yekwali ku kitebe ku electoral commission ya NRM yatudde alinze alaga akulaba bigwerawa. Yes, bigwerawa naye tumanyi gye binaggwera naffe kenyini tuli wano tulinze kubanga tukimanyi nti wano bano bombi balabiddwako nga bali nnyo ku masimu. Ddala Geno dakika emu bbiri ali ku ssimu, dakika emu bbiri ali ku ssimu. Abamu bagamba nti ate ono Geno yalina amaanyi, alina orders aziva eri waggulu eri ewasembereyo ddala ng'alina okuba mu ntebe ya kino ekifo, ate nga balaga nti ate Theodore Ssekikuubo yalina amaanyi g'abantu mu kifo kino. Naye ate nga byonna bimanye nti kano just kamyuufu ka NRM kuba waliwo ate akalulu akabonna ng'ate n'ebibiina ebirala nga National Unity Platform kijja kuvaayo ereete omubaka waayo, ate kati awo batunkire ddala nga bano babiri General Rwashande Emmanuel ne Honorable Theodore Ssekikuubo bonna balaze obumalirivu era nga balaga bagumu nti bagenda kuwangula n'amaanyi akamyuufu kano. Era buli omu yeeweredde munne ne kamutanda n'abba akalulu kuba naagezako okukyankalanya results zino ebinaggwera tetumanyiyo. Naye mujjukire nti Geno ono omusajja mukaddemu era ebyokusoma nabyo kwegamba nti byatambula bulungi nnyo ebyokusoma bye era bagezako nnyo okumulwanisa nga bagamba teyasoma teyakola ki, naye ate nga yasobola okulwana mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza
era byebimu ku byatunuulirwa ne bagamba munaye kabamuwe chance eno naye ajje akiikirire ekitundu kye oba yenyigire mu kalulu kano kuba tukimanyi nti no wano tukyali mu kamyuufu era tetunaba kufuna results za nkomerero awula nga results ez'enjawulo ezavuddeyo ng'abantu abamu bagamba nti munange kintu kino kirimu nnyo okulwanagana era kirimu akavuyo akabira ddala eri waggulu mu banene ate abasingako ne wano. Yes, results endala ez'omu ggwanga mu kamyuufu ka NRM akalunaku lwaleero ate tezavuddeyo bulungi nnyo ku bantu abamu kati nga Hussein ono naye nga yaliko aladisi wa Kampala ate bamukubye akalulu ayo ne omukulu Honorable Mapenduzi nga yasala okuva mu FDC ate nadda mu kibiina kya National Resistance Movement naye ate naye bamuyisizawo bingi bamukubye akalulu bambi n'enkoona n'enywa ate nga ye Moses Ali yasigadde ng'awangulira ddala waggulu nnyo ng'era bwe kibadde kisuubirwa munange era wazakikola ng'ebbanga lyonna egamba newewunya abantu be noga yes abantu be nobo bategeera Moses Ali oba ali mu mbeera ki oba ali mu mbeera ki yoyo omuntu waabwe bo beesalirawo naddala aba NRM n'abalala bonna okutwaliza wamu kati ssaawa zigenda mu mukaaga ez'ekiro nga mbagambye tebanafulumya results ate abakulu bana babiri nabo kiteeberezebwa okubanga buli omu alina kyaliwo kyasobola okukola buli omu alina connection buli omu alina amaanyi ag'enjawulo twagala tulabe akalulu kano kagenda kuggweerawa bannange tetumanyi oba results zinakyuka ekiro ng'abantu beebase oba tunasigala ku results zennyini abantu ze banaaba balonze naye nga ekitundu ky'olw'emiyaga kirina okufuna omubaka akiikirira NRM nga results zino zimaze okubalibwa zimaze okutaalingibwa era nga bamasidda n'ozikubako announcinga era ffe nga tubeera buli nnaku amaaso gaffe gali ku lutimbe tujja kuba nga twetegereza era tulondola tulabe ensonga yonna ebirina okuggwera tulabe era tumanye ani anaasikiikirira lw'eminyaga constituency mu district y'e Ssembabule era district y'e Ssembabule mujjukire nti tulinayo ne MP ayagala okujja okwesimbawo ono nga muyimbi ayitibwa Nina Rose era nga agira ku kadi ya National Unity Platform ate nga munange n'olunaku lwaleero ate birthday ye era njagala kuyisa wano obubaka mugambe nti happy birthday Nina Rose. Yes, kyokula kya buvumu nnyo okubanga ate weenyigira mu byokulonda oba mu byobufuzi by'eggwanga lyo n'ekitundu kyo gy'ova osobole okubaako nekyokyusaawo. Yes, naye ng'ate yembeera egenda mu maaso mu ggwanga munnange era nga bulijjo wano ku DVC updates nsigala nkuweereza nekuleetera information yonna ati n'osigala ng'ate naawe otegeera bulungi nnyo. Gwe njagala onteerawo comment olunaku lwaleero ombuulire gwe kiki ky'olowooza ani gw'olowooza agenda okuba ng'akiikirira NRM mu kitundu kino olowooza general anaasobola ddala oba Ssekikuubo bagenda mukomyawo naye era ne bamukomyawo waliwo kumukomyawo omuntu naye ate nga tajja kusobola kumalako mu kalulu ka bonna. Kati gwe kiki olowooza mpe endowooza mu comment section sigala ate nga tutambulira wamu likinga sharinga video oba oli mupya ate n'okusubscribing tube nga tutambulira wamu. Baagala nnyo mweraba.